Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Hello. Sebo nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso wangambye kubireko obudde bugenze. Mukunja mwami mukunja jebale ko sebo. Kale. Kakati nakugambye onkubireko. Anyina enyagalo nyambe. Nino obuzibu. Nze bampita Fred. Fred nino muwala omukyalo omukazi gwe napangisize ennyumba. Bamwita Gloria twaddenga twagala na mpola kwabo obimanyi. Nangamba mupangisize nenfuna we twapangisa ennyumba ne mutwekawo. Naye kakati kose ekyo nagenzeewo natuuseewo omukazi taliiwo we namupangisiza. Ebintu mu nnyumba ebimu yabijjeemu ebirala tebiriimu naye ng'ate ebisinga okuba nga tebiriimu byebibye byatutte ebyange bitonotono mu ebiri. Kakati simanyi we yalaze naye ate amawulire ge nafunye okuvaawo okumpimpi ku banneiba abangamba nti waliwo omwami avuga takisi abadde nga jjajjawo olw'eggulaawo n'aleetawo emmere n'atikkulira waawo oba amanda biki n'amuwa n'amala neyeeyongerayo. Nsaba okukinyamba nze ndowooza oba omwami oyo ayinza oba nga yeyamututte musajja mukulukulu banga musajja mukulukulu wa takisi. Kati badde nsaba kumanya Gloria wo nyambe tumanye Gloria oyo waali. Essimu ye yeno gye wampadde? Essimu ye eyo gye nakuwadde nyamba. Nyamba bambi. Onaayogerako naye? Nja kwogera naye siina mutawaana. Kale beerako ku ssimu tuvaako. Kale. Hello. Gloria. Wanja. Oli otya? Gende. Olika? Oli otya? Oli otya sebo? Ajendi. Anti ebiguddewo bitegedde? Kiki? Ku boyfriend wo? Abadde ki? Ate tebamusanze ng'agenda kwewabutwa? Kiki? Kiki? Mbugo bimanyi bamubuuza kiki mbw abimanyi. Kati bwe yeewo obutwa n'abanga nange afudde nange. Kyeŋŋamba? Ye ze kyeyaŋŋambyeko mbu wamukyawa simanyi n'ofuna omusajja omukulu ye n'omulekawo n'ogenda n'ofumbirwa. Nedda nti kati musiru. Olaba wamma gwe mukwano gwe? Oyo omusajja oyo Fred Mwavu. Okiraba? Talina yadde 10. Ono omuzeeyi gwayogerako yampa ssente nange ze mmuwaako. Okitegedde? Next komooko kati omusajja yambadde musaba y'akapoloti. Nga nange muyinze nkamubbeko muddukeko nkomewo oyo kati omuzeeyi aba nkozeeko ki? Omumala omuddukeko dde ewuwe? Nziriko Fred wange gwe njagala naye talina kasente katono yatuyamba obeerawo. Anti kakati obuzibu ayinza okugendayo mbu nakkozesa. Kati omuzeeyi bwankozesa nammenya okugulu. Oba nenkomewo nga ndi mulamu ne Fred nansangawo. Anange ebyo ebyamagulu ate oyogera byaki? Omuzeeyi tina kyasobola kunkolako yadde ave mu malala. Kati nno abadde yeewadde obutwa. Kati bw'ava abasajja bagenda kuntwalira ddala kubanga ajja kuba afudde. Tatya ddenja. Mugaye tatya ddenja. Kabita mwekidda buli ky'omuzika ekisinga. Endobeso omusajja tatya ddenja. Ngenze w'omukadde mbeeko kenfuna nzije.
atodduka biki agenda kummenya kugulu agize mugamba nti echupa zonna asanga nti zinakusalaasala kugambye naye bambi musajja watu afune kaakola ono musabi Francis namama wakota omukazi omwide wagambye muzeyi tatya denja naye abakazi bazibu nkugambye naye mukama baba bawala ba Farao wakugambye tatya denja muzeyi kugutajja kugogola ajjako mawonga mulamba mukama katonda obwavu kibi abavu mukyali anya amakombo olw'amalindi akawuko gulukuwogokeka nga kuba kugumu sinza akonyereze muyanje ndalike weziro amazima gali nti braza wange oyo ekyokusalawo kiri mu ngalo ze omanyi omwavu tateesa nkubulira amazima omwavu tateesa naye ekyokusalawo kiri mu ngalo ze bw'aba asobola kigumiikirize naye sinza mu advise nti asigale n'omukazi oyo ebyo birwadde byasomba weebale nnyo muyanja ekyandobeso nze nkyakutikira mu ndobeso kyayitiridde ojja kukakasa bakakasa dda muganda wange era abeekokonjeru bagambe kati bagenda kugamba nti weesimbewo ebuyukwe omusajja gwe bayita ono lulume talimu naawe onomanya katende nakamukuba sineesimba nawo sabu omukyala banawe kati tatya denja Gloria amanya nti malaya Gloria amanya nti azanya gwa nsimbi era kimanyi nti mwana agenda wamuzeyi era ajja kuba kuno omuntu omulala amusigula kati amagezi gana ndikuwadde mwesonyiwe okulwanyinga ebirala ate bagambye nti bamukusibirako bamujamirizanga kuweereza nze mu Passion Unit Center ekyabasajja kibawe ekyokuyiga mulina okukola sikulindirira sente y'omukazi anti kati byebyo ebivuddemu ng'osabiriza omukazi sente kuba alina okukola nyafune ezanaakuwa webale kuweereza webale mama passion fruit omukyala ng'alina kapito eyo kapito yenyimirizaawo omwami we kakati n'omwami wamugamba nti ate nange nyina gwenzijjamu sente omukyala omukyala kinaamusanyusa kale nze ngamba omwami kasitaawulidde omukyala we byaliko kati ye yeesalira amagezi hajja tuyinooza esigadde ndi haji kasule abaana abawala benkuga nti balina akamanyiro kangi bw'oba n'omusajja wo ng'omufunye nga talina ssente muteesa buteesa omugee tukole omulimu ogundi tufune ssente naye okumutikiramu kankubuulire tebyayagala mukazi bw'amaze kuzanyiramu kima tetuyinza kudda ne bwaba asibise naye buli wabeera nawalaba alina kipapula abaana abawala bamwana wappe omulenzi yenoononyeyo omukazi omulala sigadde njaja tinamponya ekabowa gacwa mulina omwami mu bulimi n'obulunzi mulima olubimbi bwetuukeno we munono olulala bwe mutuukeno bwe mutono olulala kiri awo omwami akuyita erinnya eritali liryo gwe Mariam nakuyita nti Jeni ekintu kino ekikubye olimye webikoma nga bikutte wansi ne waggulu girugemu tampita erinnya eritali lyange nti mama tebandeke ng'ate gwe mama sonko mama tebandeke musimbula oluyina mugamba naawe taata saamugeri nayange muyita ddala ffe mukwano tetuwulira bulimuvuga kintu kyepakalasiti wamala okudda engulu ne mugamba owange ate Jeni yaani neyeekalambiza naye kiba kinyambye okumanya nti ne Jeni gyali onaamayinda ekawuko oyo nnyaba nzaala mama Nambobezi naye nze nkubuulire nsirika n'enkima amazzi nange nempulinda olulala era tuseemu okulima nange nempita eri omuntu laawo gw'omanyidde ddala gw'omanyi oba waku kitundu nga naawe omumanyi nze seesika kasita mpita erinnya nga si lyange nange endaga litaliiye ne mugamba ogamba kiwayiswa wabeera tugezaabu tebagamba ti ogamba kiwayiswa ng'ensonga zigenda mu maaso amafaadi kuli roodi owulidde mukagwanjaga kugenda gwaki gwamindi